Hello, mic check 1 2. Mic check 1 2. Mugamba ki bana struggle bannange, bana struggle ne base struggle, mugamba ki? Mu kaseera kano mba ntuuse n'amawulire agaba gaakagwawo, amawulire ag'essanyu, amawulire ag'ennaku, amawulire agookya agaakagwawo, naye ng'okusingira ddala amawulire aga struggle, amawulire agatwalira ddala eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga omanyi baatugamba muno tekisobola kuggwa mpaka nga kiwedde, era tulina okukola kye tukozeeko okulaba nga naffe tulina engeri gye tucontributinga mu kununula eggwanga lyaffe. Era bino bye tuba twogera, omu ayinza okuba ng'alowooza oba tebiina makulu oba birina amakulu, naye nga mulimu ggwe oba nga nze ababyogera oba abalala babiwuliriza, walimu abalala baba balaba nga birimu amakulu. Mu kaseera kano lwaki nze ntandise n'obbalamusaako nga mbabuuza muli mutya bana struggle, mmanyi struggle kati yeeyongera okubeera enzibu. Kuviira ddala we twaviira mu kalulu awo, omusajja Nakyemalira yafuukira ddala omukambwe, yafuukira ddala omukambwe omukukunyuzi. Kakati embeera gye tulimu yakudduka kutaasa bulamu, kutaasa bulamu, w'olaba drone ng'odduka, w'olaba drone ng'odduka, w'olaba drone ng'osambyasambya, w'olaba drone ng'otema, w'olaba drone ng'olabula ku munno. Kakati omusajja yayimba akinze mu kututwala emisinde, mu kututwala mu makomera ge tutamanyi nawa gye tuba tulaga. Era kano kalango nga tetunnabatandika, gwe buli olaba drone oba buli olabye omuntu wo nga drone eyiseewo oba omuntu wo n'agamba buno drone eyiseewo, naawe toyitawo. Kati kye kibba abantu kati kye baatuleetedde. Twasomanga mu bitabo awo, twasomanga mu bitabo nga tusoma ku Pandagaala ya Idi Amin, ne kati tutandise ogiraba alabako. Ovanga ku bintu bye wasomanga mu bitabo naye kati obirabako mu reality. Abasajja be twasomangako, Museveni twazaalibwa wano nga yafuga, naye kati akyatulemeddeko, naye kati atandise n'okutukidnappinga buli kimu kyonna. Abaana babatta misana ttuku, kwegamba embeera eyo si nnyangu. Nze buli we nfunawo akadde mba njagala okubeebaza okubeera mu struggle, n'ekirala okubakulisa embeera yonna gye tuba tuyiseemu. Manyi kati tubalaaluzibye nga nkoko. Kati ffe ababeera ku ground wano tuba tubalaaluzibye nga nkoko. Olaba obudde nga buzibye nga buyiseeko, n'oweewummuzaako engalabi n'ogituuza ku ttaka, nga weebaza Mukama Katonda ng'omusabako n'omugamba n'olwo nalwo luwedde, n'olinda olw'enkya n'olaba oba nalwo lunaatuuka. Mu kaseera kano ke tulimu baganda bange, kaseera kazigizigi, kaseera ka kooti naye esuuse kooti nayo ngenda kuba nga ngatuusaako amawulire awo. Nga bulijjo era ngenda kuba nga mbatuusaako n'omukulembeze waffe byonna by'abayisaawo era by'abayogera, na kiki kyatulowooleza, na kiki kyaba tugamba, n'amawulire ki gaba atutuusaako, kubanga tetwekwata ku gwe twekwatako. Ngenda kuba mbatuusaako muwulire mu conference yabadde ayogerako ku by'abaana abakwatibwa, ebya abductions, n'ebimu ebya kooti, n'abalamuzi engeri
gye batandise okugwira oludda olumu. Kale ekyo twakimanya nti n'okutwalayo omusango era twali tukimanya era nga omukulembeze yatugamba nti ekyogenda mu kooti si option gye tugendayo simanya mbuno tulowooze mbuno bagenda tufevalinga kubanga guno omusango gw'amaanyi si guno ogw'ekibiina kubanga ekibiina kyali kijjabuzi nga tekigenda kufugirawo awo ne kati omusajja buli kimu kyonna kati kyonna kyabala kyonna akibalira wano kwono omulamuzi we simanya Odolo simanya ani ngenda kubanga mbibatuusaako byonna omukulembeze byabayogere n'omukulembeze ye kennyini ngenda kuba mubatuusaako yababyo gwe bamuwuliriza buli kimu kyonna nakiki kye tugenda okuzzaako omanye omukulembeze yatugamba ffe tetulina pulaani B waliwo abagirina naye kati ffe pulaani gye tulina pulaani pulaani ey'okuggyako nakyemalira naye nakyemalira tumugyeko tutya mujjukire nti okukola nako kuba kutuzzaamu amaanyi muganda wange tetugenda kubeera wano tubeere nga twogera bwogezi tukole tumale okukola era tuddemu twogere baganda bange kubanga kati embeera yeefuuse enzibu ngenda kuba mbatuusaako omukulembeze ku biki byabadde ayogera ku bano abakwatibwa na biki byalowooza ku kkooti oba omusango gunaabeera mu kkooti oba omusango tugenda guggyayo mu kkooti tugutwale mu kkooti y'omuntu wa bulijjo kubanga kati omukulembeze waffe akolera bantu omukulembeze bwakugamba simanya omusango bwe munaagaana okubeera nga bwe munaagaananga obujulizi bwe munaagaananga okwamendinga gundi kwamendinga petition zaffe tugenda guggyayo ate jjukira nti omukulembeze waffe Kyagulanyi yatugamba tugenda mu kkooti gendayo balabisa teri kintu kisinga maanyi ng'okulabisa omuntu abadde yeekweka mbuno omuntu w'amaanyi naye nga agwira lubege lumu era nga y'ebyo byonna ngenda kuba nga mbatuusaako omukulembeze muwulire kiki kyagamba kiki kyalowooza ku kkooti kiki obujulizi babukkiriza oba tebakyakiriza bujulizi n'ebyo n'ebirala mu bino bye bakwata abaana biki bye tuzzaako n'ebyokupetitioninga Western United Nations buli kimu kyonna mugenda kuba nga mumwewulirizaako era essaawa yino kambatuuseeko musooke muwulirire biki byatutuusaako omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Thank you. Kindly take the seats. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, I salute you. You all recognize that our office has been under lock and key for the longest time. The military and police just left our office yesterday.
even when we ran to the High Court to order them to leave our offices, they had not gotten a decision and an order from the High Court. Today we come to you to address a few issues, mainly three. I want to talk about the rampant kidnaps and abductions of Ugandans. Fellow Ugandans, you heard General Museveni recently came out and actually admitted to sanctioning the extrajudicial killings of Ugandans, the kidnaps, the abductions, and the detentions without trial. You also, General Museveni, bragging about killing Ugandans and about keeping many of them in illegal detention. We condemn that in the strongest terms possible. And I want to remind all of you that we are still doubting that the days of Pandagari are back. The days of dreaded extrajudicial killings and disappearances of Ugandans. We have raised this issue with various organizations, and we intend to push on because this is unacceptable. This must not go on in this our country. I want all of you to know that according to our statistics, more than 3,000 Ugandans have been kidnapped. Many of our leaders, supporters, and close allies are living in fear. Many of them are in hiding. While, as we speak, we know that by the end of this press conference, we are going to get reports of many more that are being kidnapped. Unfortunately, when the police comes out to communicate to Ugandans, they give distorted information. We want to join the voices that are demanding for the immediate unconditional release of the Ugandans that are being held in various detention centers. I want to inform the country that tomorrow we shall be presenting a petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to the same effect. So I want to call upon all the relatives, the friends, the sons and daughters, the parents, the families of all those Ugandans that are missing, the Ugandans that are being illegally held. Please join us as we take this petition to the United Nations Human Rights Office here in Kampala to raise our concern. This will be tomorrow at 10 a.m. Ladies and gentlemen, allow me to also raise the concern of the civilians that were arrested by the military and now are being tried in the court-martial. You've seen soldiers and security operatives arresting people. Imagine a situation when the army arrests you, tortures you, holds you incommunicado for weeks, sometimes months, and then later, after a lot of demand, a lot of pressure has been exerted, they present you to a military court and then remand you. We disagree with that, and we are going to legally fight that. You are all aware that on the 30th of November last year, myself and my entire campaign team, we were rounded up by the military in the islands of Kalangala. I alone was airlifted by the military and dropped off at my house. But all our colleagues were detained. Many of them, particularly the close working associates of mine, were presented in the military court and charged with an offense that they purportedly committed on the 3rd of January this year. Just imagine that. They were arrested on the 30th of December 2020 and then were charged with an offense they purportedly committed on the 3rd of January 2021. These comrades include Nubian Lee, my singing partner for the last 20 years. They include producer Dan Magic, my music producer for the longest time.
They include my close friend and head of our security, Eddie Mutwe. They include Sheriff Naja, my political personal assistant. They include a whole lot of young men and women that continue to be detained by the regime. Ladies and gentlemen, these are just a few of the names that are presented to you, but very many of them are being illegally held in prison, having been illegally tried in military courts. We want to inform their relatives and inform the nation that we shall stop at nothing to fight for their rights. And indeed, we have petitioned the High Court to ensure that the military trial stops and they are either released unconditionally or they are presented in a civilian court. Now, that said, ladies and gentlemen, I also want to speak about the ongoing presidential election petition. You are all aware that on the 1st of February 2020, we filed presidential election petition number 1 of 2021, challenging the purported declaration of Museveni as the winner of the 2021 elections. We had concerns, the nation had concerns about our judicial system. Like we had been communicating to the nation that we went into this presidential election not because we had trust in the Electoral Commission, but we had trust in the people of Uganda. And yes, we had trust in the law, not in those that were supposed to administer the law. Having seen what also an election marred with irregularities, in our opinion, not anything worth being called an election, we decided to proceed to the Supreme Court of Uganda. Like I said, we had concerns. Among many concerns, we had concerns of the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owiny Dollo, who we all know had and still has close political and professional relationships with the defendant, General Yoweri Museveni. We know that the Chief Justice, the Honorable Owiny Dollo, was Museveni's defense lawyer in the 2001 presidential election petition. We know that the Chief Justice is a former minister in the NRM government. But most recently, all of us saw the Chief Justice hosting the defendant and making statements. The Chief Justice went ahead and told the defendant that he had actually expected him to do some things in the capacity of President of Uganda in a space of a year from when they met. Now, this is the Chief Justice that has a presidential election petition on his table. But here he is hosting the defendant, hosting one party. Here he is asking for the defendant to do things in the capacity of the president, thereby clearly signaling that he had a predetermined mind about what would come out of the election petition. We know that many other justices of the Supreme Court, in particular, the Honorable Mike Chibita, who also has worked closely with General Museveni, who is a defendant in this petition. But with all concerns, ladies and gentlemen, we decided to give justice and to give the judiciary of Uganda a benefit of doubt. We proceeded to the courts. But I want to inform you, like I'm sure you've all been observing, that the judicial system, the Supreme Court of Uganda, us having gone to the Supreme Court with two intentions: either to get an annulment, either to get justice by having the Supreme Court analyze and indeed appreciate the evidence of all the wrongdoing, all the criminality, and all the illegalities in the election, and annulling the election,
we had also hoped that if we don't get that, at least we will have this as an opportunity to expose the lack of independence of the Supreme Court of Uganda. The Supreme Court did not wait for us to expose them. They decided to expose themselves ab initio. You all are aware that we were blocked from filing our petition on a Saturday. But again, you are all aware that the NRM lawyers were actually allowed to file their petition on a Saturday. To file their response, I beg your pardon. They filed their response on a Saturday when the Supreme Court blocked us from filing our petition on a Saturday. As you are all aware that I was held under house arrest for 11 days, right from the day of election. And yet, the law of Uganda provides that anybody that is aggrieved is supposed to file a petition in the first 15 days. It took the decision of the High Court of Uganda to free me from house arrest 4 days to the end of the 15 days. We worked around the clock and we filed a petition within that time. But as you are all aware that working under tough conditions, we indeed had to put more evidence and more grounds. And because it was provided for under the law, so we therefore decided to amend our petition. This was acceptable, and indeed there's precedent that in the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the presidential election petition was amended and it was accepted. We were therefore shocked that the Supreme Court of Uganda rejected the amendment to our petition. Why? Because we had brought even stronger grounds like the fact that General Museveni was not qualified to run for president and other grounds. The Supreme Court shamelessly rejected our amendment, which was legally justified. As if that was not enough, ladies and gentlemen, we brought evidence of house arrest. We informed the court that we were unable to pack all those facts and grounds in the first petition because I was clearly under house arrest, and it had taken the High Court of Uganda to free me from house arrest. And even if it had taken the High Court of Uganda, and even when they knew that there was precedent to the fact that one can amend a presidential election petition, they blocked us from amending, therefore from bringing more firm grounds. That exposed the Supreme Court as biased and one-sided. We have been collecting evidence, and evidence continues to come in. Some of you journalists that have been following the presidential election petitions in the past, evidence has actually been, brought into court all the way into the hearing. But because our witnesses, many of them are on the run, many of them have been arrested and detained in prisons, while others have been abducted and held in military detention. Many of them are in hiding, but we were able to make every effort and reach out to them and get that evidence and get those affidavits. But alas, we presented that evidence to the tune of 250 more new pieces of evidence in form of affidavits. But as we speak right now, that evidence is with the High Court, with the Supreme Court of Uganda, but is still being rejected. I must inform you that in the case of Kizza Besigye versus Museveni in 2001 and also in 2006, evidence kept in being
admitted in the Supreme Court all through the hearing. We have not even started our hearing, but the Supreme Court is rejecting evidence. What is the reason? We strongly believe that the court is working on the orders of General Museveni. Like I said, many of our witnesses are on the run, many are in jail. This, our office, has been closed, and as you know, we've been addressing the media from my house because the military and the police has been camped here until yesterday when it was the apparent deadline of submitting more evidence. That is when they left. We had most of our evidence here in our office, but it's clear that the military and the police blocked us from accessing that evidence. Even when we ran to the Supreme Court, the High Court of Uganda was very quick to order the military to leave my house. But up to today, the High Court of Uganda is yet to give us a date for hearing when we petitioned it, seeking an order to the police and military to leave our office. The police and military left on their own pollution. With that, we think that the Supreme Court is in a conspiracy. For example, I must also cite this. In the previous presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, the submissions went on way into a whole week. Lawyers would submit order verbally, and the nation, the population, the world was able to follow. But because the Supreme Court knows, in my opinion, that they would be put to shame, that this case will expose them to the last, the Supreme Court decided to reduce the hearing of this case to only 30 minutes. You can imagine that the previous presidential election petition submissions went on for a whole week. But now the Supreme Court is saying we can only submit for 30 minutes. We think that is an effort to keep the nation, the population, and the entire world in the dark about this case. And we reject that also. The Supreme Court, ladies and gentlemen, we think wants to turn justice into a mockery. And we as a National Unity Platform reject being part of that. Therefore, we want to put the Supreme Court on notice that if this persists, we are not going to be part of that mockery of justice. Like I've mentioned, we have questions about the Chief Justice, the Honorable Owini Dollo, having been a former Museveni minister, having been a former Museveni defense lawyer, and also we have seen voices and indeed pictures suggesting that the Chief Justice has been meeting with General Museveni on a regular basis. And we believe that within the law, that is wrong. And therefore, we want the Chief Justice not to be part of this hearing. Not just the Chief Justice. There are other justices of the Supreme Court. People like the Honorable Mike Chibita, who we all know was a private secretary for legal affairs in Mr. Museveni's office for 7 years. We also know that the Honorable Ezekiel Muhanguzi is a relative to General Eric Mwine, a person that the national and international community has castigated for abusing human rights, a very, very powerful regime apologist, as a relative who is going to determine the fate of his boss. So we join all voices that are demanding for them to excuse themselves, to recuse themselves from hearing this case, because we do not expect any justice from them. We also, like I said, put the Supreme Court on notice, well noting
that there is precedent to the fact that evidence has been adduced all through the hearing, and we fail to understand why the Supreme Court rejects the evidence that we are bringing before it. We went to the Supreme Court to seek justice, not injustice, and we expect them to be partial. We expect them to conduct this trial in a just manner. Therefore, if that is not reached, if these obviously biased justices of the Supreme Court are still in this case, if our evidence, which is already in the Supreme Court, but they are still refusing to admit it, if they continue to block us from presenting evidence, if they don't accept the clear evidence to them, then we shall have no option but to withdraw from their court. And when we do that, the next step will be taking our matter to the Court of Public Opinion. I want to remind those justices of the Supreme Court, the Chief Justice inclusive, that they are citizens of Uganda. And we have the same rights. Every Ugandan has the same rights as they have. And they are servants of Uganda. And they are entrusted with dispensing justice. So we expect them to dispense nothing but justice. I thank you, ladies and gentlemen, for God and my country. He was briefing me so that when I'm speaking Uganda, I don't make mistake. You know my Uganda is not very good. Basebo ne banyabo bana Uganda banaffe abatulaba wano n'abali ebweru w'eggwanga tubala musaako. Olunaku lwa leero twagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala ensonga 3. Okusookera ddala leero lunaku olusoose ffe okuyingirako mu ofiisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo. Nga bwenna bwe mukimanyi nti ofiisi zaffe zaali zaawambibwa poliisi n'amagye, era okutuusa olunaku lw'eggulo, olunaku lwa jjo, poliisi n'amagye babadde baawamba wano, newankubadde nga twawanjagira dda kooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano. Njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu, ey'ekiwamba abantu, ey'okutta abantu, n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa. Olunaku lw'eggulo, olunaku lw'okosajjo, Mwami Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku TV y'eggwanga n'akkiriza kiddala kituufu y'abadde alagira era yagenda amaaso n'okulagira okuwamba bannayuganda, okutemula bannayuganda, okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa. Njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati ffenna tukiraba nti ebiseera bya pandagaali byakomyewo. Ebintu Mwami Museveni ne bayeekera banne bye bagamba ebyo byabalwanyisa kati bizeemu. Tebyakaddamu, in fact byaddamu dda naye kati byeyongedde. Olunaku lwa leero okusinziira ku mbalirira yaffe, bannayuganda abasukka mu 3,000 abawagizi ba NUP n'abayayinira enkyukakyuka be baakabuzibwawo, abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa, abalala nga tebamanyiddwako mayitire. Bangi tuze tubalaba tusanga battiddwa, abalala babatomeza amamotoka, abalala babakuba miggo, abalala babakuba masasi. Bangi kummwe bannamawulire mwalaba munnamawulire munnammwe ate mukwano gwange Nfiira Bulago, Hadadi Mubiru, abangi gwe mumanyi nga Ras Hadadi Wakanda, eyawambibwa asembayo okulabibwa Emagere nga tuli ku press conference nammwe, naye ate wayitawo ennaku 2 n'asangibwa nga yattiddwa era nga asuuliddwa oluguudo.
bangi nnyo n'olunaku lwajjo muganda waffe gwe twakazaako Eriya Mulongo Sam naye yazuukiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka abaagirabyeko tebagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu. Eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwa leero. Abantu bangi batutuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe, babbaabwe, abaana baabwe nga basibiddwa, nga bawambiddwa. N'omukyalo omu amaze ebbanga nga yeetala ng'anoonya omwana we, yawulidde ng'omwana we y'omu ku mannya agasomebwa Mwami Museveni. Naye wadde Mwami Museveni yasomyeko batono nziramu bategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo okusinga Mwami Museveni be yayogeddeko. Kyannaku nnyo ate kya buswavu nti Mwami Museveni ng'atudde mu ntebe ey'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke n'ayasanguza nti yaleeta bakomando, era abo bakomando be yajja Somalia be batemudde bannayuganda, be bawamba bannayuganda, era be bakyakumye bannayuganda nga babasibye nga tebawozesebwa. Ekintu ekimenya amateeka, ekintu kye tuvumirira. Twongera okugatta amaloboozi gaffe okubanja okuteebwa kw'abannayuganda bannaffe abo embagirawo, era n'abo be bagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe. Njagala kutegeeza abannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu, United Nations Human Rights Office, wano mu Kampala eri awo Kololo. Era njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe abaabuzibwawo, abalina abantu baabwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka batwegatteko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofiisi y'amawanga amagatte, kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole eby'e Uganda bikozesebwa Mwami Museveni era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda. Ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa 4 ez'okumakya. So abo bonna abanyigiriziddwa abaana baabwe ab'eŋŋanda zaabwe mutwegatteko ku nsonga eyo. Njagala okwogera ku nsonga y'abannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kooti ez'amagye. Mwenna mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'e12 omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail okweky'enjawulo nti nze bannondobamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange. Bannange bonna abasukka mu 200 baatwalibwa makomera ag'enjawulo, wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kooti ey'amagye. Omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nobyanli muyimbi munange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunuukiriza 2, mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja, mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oirot, mwe muli Edward Sebuufu oba Eddie Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe, mwe muli bannaffe bangi nnyo abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks ne batulugunyizibwa bya nsusso, era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali. Bwe babatwala mu kooti y'amagye babasaako omusango bwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno. Nkiddamu kitegere bulungi bano abantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde. Naye bwe babatwala mu kooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno, kwegamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera. Ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4 ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo.
amateeka gaffe tegakkiriza bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kooti ez'amagye naye kubanga mwami Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kyetukola kimenya amateeka kati yesigamye ku kooti z'amagye kuba akafaananyi ti amagye ge gabuzaawo abantu amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebafudde ne bamala obasiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kooti ey'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba ekyo amateeka gakiwakanya nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kyekimu luvannyuma lw'okuntulugunya Marua luvannyuma lw'okunsibako emmundu 2 nga bagambye basanze nazo ne bantwala mu kooti z'amagye amateeka gakiwakanya era byakomaawo tukyagenda mu maaso ne bannamateeka baffe okulwanirira eddembe lya bannaffe era nga twasaba dda ekooti ey'abantu etali kooti y'amagye esazeemu okuwozesebwa kwabwe mu kooti ey'amagye eragire amagye okuta bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kooti ey'abannayuganda etali kooti y'amagye ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga y'omusango gwe twatwala mu kooti ensukulumu eya Uganda mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kooti ensukulumu eya Uganda nga tuwawaabira mwami Museveni tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda nga tuwawaabira ne ssaabawolereza wa gavumenti oba Attorney General nga tuwakanya okulangirirwa kwa mwami Museveni nti yeyawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna nga bwe twabategeeza abasebo ne banyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda naye kubanga twesiga kye bayita democracy ate twesiga bannayuganda era mu mbeera y'emu tetwagenda mu kooti ensukulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kooti ensukulumu twagenda mu kooti ensukulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali kusaidi yaffe weewaawo twalina ensonga zaffe gezimu ku nsonga ezo oba okubuusabuusa okwo kwali kukwemalirira kwa kooti eno ensukulumu tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda aba president gye baleese ekooti eno ensukulumu ebadde teyeetengerera tebadde independent naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekooti eyo obunafu bwayo twagenda mu kooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawawaabira mwami Museveni ssaabalamuzi mwami Owiny Dollo tumanyi nti yali looya wa mwami Museveni mu musango gwennyini okufaanana nga gwe tuloopye mu 2001 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe tukimanyi bulungi nnyo nti ssaabalamuzi Chief Justice mwami Owiny Dollo yali minisita mu gavumenti ya Museveni naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaabwa kwaffe nga kuli ku mmeeza ya ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice mwami Owiny Dollo yayita omuwawaabirwa ku mukolo era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo byayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga ssaabalamuzi kakati oli mu mbeera nga olina pate 2 ziroopye naye gwe bawawaabidde era gwe twagala ekooti esazeemu nga ssaabalamuzi tanaba nakuwulirira musango gwaffe
ng'ali mu kugamba Mwami Museveni byalina okukola omwaka ogujja nga president. Ng'alinga agamba yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde. Ekyo nno tukivumirira. Naye tekyakoma okwo. Ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo. Era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna okwali kugenda okubeerawo. Twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukulumu eya Uganda, omukulu gwe bayita Mike Kibita, yali mukozi wa Museveni, yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka 7. Era okukubusabusa okufuna obwenkanya nga tukuyina kubanga waliwo omungereza kyayita conflict of interest. Naye mu kubuusabuusa okwo kwonna nga bwe tubategeezezza nti twali confident nga bwe tuli confident kati nti omusango gwaffe gwalina enkizo gy'amaanyi nnyo n'ebyo byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo. Bwe tumanyi nti basebo ne banyabo bannayuganda bannaffe abali wano ne Bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe. So twasalawo ekkooti eno tukigezese nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri. Either tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya, either tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukulumu balabe amazima era basale amazima, basazeemu okulonda kuno balagire okuteekateeka okulonda okwokubiri. Naye era nga tumanyi nti tebwe batakikola ekyo lazima ekkooti eyo tujja kugirabisa. Tujja kukozesa omukisa guno bannayuganda bonna balabe ekigenda mu maaso nga bwe tuzenga tubagamba ng'ekkooti teyeetengeredde era bajja kiraba ng'ekkooti teyeetengeredde. Njagala okubategeeza bannayuganda bannaffe nti bwe tuli wano kirabikanga ekkooti ensukulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira. Munajjukira nti bwe twali tufairinga oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka gutwala ku lunaku lwa 6 era ekkooti ensukulumu negaana okureceivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga. Naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa 6 okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga, olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe. Ekyo tekyakomyawo. Mwenna mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango. Ne ku nnaku ezo 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange. Era ekkooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange nfune eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo. Babaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kiggweko. Newankubadde kyali bwe kityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba musango gwaffe. Ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye, kubanga ekyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe. Twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka Mwami Museveni yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyali kya nsonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kkooti ensukulumu eya Uganda negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Eno ekkooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwa Honorable Mama Mbabazi nga waabira Museveni bakkiriza ennongosereza.
bakiriza okwamendinga petition naye kuffe ekooti enkulu yennyini n'esalawo erage kyekubira mu mateeka ekooti ensukulumu kyebekoledde omuntu omu oba kyebekoze musango gumu ebeera eyina kikakatako okikola ne musango mulala bakiyita doctrine of precedent. Ekyennaku ekooti ensukulumu yagaana wakati mu butaswala negaana ennongosereza mu mpaaba yaffe. Tebaatuwa nsonga, baatugamba ennongosereza mu mpaaba yammwe tugiganye tujja bawa ensonga oluvannyuma. Tebannatuwa nsonga. Naye era abamentioninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongosereza mujja bireeta mu evidence. Mujja bireeta evidence mujja kireeta mu bujulizi. Ekooti ensukulumu yategeeza nti tujja kireeta mu bujulizi. Kakati mikwano gyaffe nga bwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okuŋŋaanya nti abajulizi baffe abasinga balira ku nsiko, abalala bawambibwa tetumanyi gye bali, abalala bakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba muzito kya Chambers endala, abalala bali Kitalya. Naye ekooti yatutegeeza tujja kuleeta ensonga zaffe endala mu bujulizi. Njagala obategeeza olunaku lwajjo twatwe obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sande naye obujulizi obwo oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kyansonyi nti ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe. Twatuteyo obujulizi bukunukiriza mu pieces 225. Ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe obwo. Nja kubajjukiza nti mu misango egyalopebwa emisango gye gimu Dr. Besigye gwe yaloopa mu 2021 ne gwe yaloopa mu 2006 ekooti y'emu yakkiriza eyina president nti yakkirizanga obujulizi era kibadde clear kuba ekooti ensukulumu kyesalawo musango ogumu lifuuka tteeka era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukkirizibwa ne paka mu kuwoza omusango monna. Kati kitwewuunyisa lwaki ekooti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta. Already emaze obategeeza nti bannaffe abasinga bali mu kkomera bala balira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋaanyiriza empapula zaffe esinga bwe tubadde tukuŋŋaanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwajjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe kuleeta poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano. Njagala mujjukire titwasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka. Naye ekooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwa nsala yaayo wadde okuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye badde ekolagana ne poliisi n'amagye okumakinga sure batulemesa nga bazanya omuzanyo gwe gumu. Njagala obategeeza kino baganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kooti eno nga bwe mbategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise. Kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo. Kuno okuwaaba guno musango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino. Kati ekooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza. Kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 balooya baawoza okumala wiiki nnamba. Naye kyansonyi nti ekooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka. Gwe kuba akafaananyi
byonna ebibaddewo obujulizi bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 100 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okurisiivinga Ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza munajjukira nti bajjako intaneti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe ekigenda maaso tebaagala nsi erabe ekigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki namba ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu nti ate abalamuzi betusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka bagalibaga ebyo nno basebo ne banyabo fe bituleetera okukkiriza nti ne kooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga yabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakiragira ddala tebatya kukiraga tibakolera mwami Museveni tukikakasiza ffe ke kooti ensukkulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekooti ensukkulumu nga mwe muli ne Ssaabalamuzi nti muli bakozi b'Abannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mubugabira Abannayuganda obwenkanya mwe bannamateeka mugamba tebulina bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa. Justice must not only be served but it must be seen to be served. So twagala okubalaalika ab'ekkooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso okugaana obujulizi bwaffe ng'ate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi ng'ate emisango egyakaggwa kiri ku likodi nti mwakkiriza obujulizi mu mpoza yonna naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kwoza naye temwagala bukkiriza. N'ensonga endala tulina okwemulugunya ku Ssaabalamuzi naye si Ssaabalamuzi yekka kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni twabuli ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni era mwena mbadde mubiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni kati Ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo. N'olw'ensonga eyo twagala Ssaabalamuzi twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kooti enkulu ensukkulumu eya Uganda naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka 7. Tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eritu Mwine. So twagala mu mateeka kuba amateeka gaabwe galagira amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubiira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okwejja mu musango era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba bejjemu. So ebyo bwe bitaakolebwe obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala Ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubiira tujja kuba tetulina option ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kooti yaabwe ey'abantu 9 tugutwale mu kooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Twakibagambako era tukibagamba olwaleero essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu Bannayuganda. The people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo twagadde bategeeza ebyo nammwe mubigoberere nga Bannayuganda kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga Bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso. Bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe Bannayuganda mwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo mwebalire ddala lwa Katonda n'ensi yange.
after that, I'll actually going to say that after the elaborate speech, there should be no questions. But I see Mr. Matthew and ndowooza omukulembeze muwulidde bulungi ensonga zitotodde kuviira ddala ku kiwamba abantu okuddira ddala ku ba justice ku musango gwe twawaaba ba justice okubanga beekubira olubege nga kwegamba nga bawanguza ddaana kyemalira kubanga kati omuntu okubeera ng'oli justice ate n'oba nga osisinkana gwe bawaabira ate n'omusinkana ng'omusaba abeeko byakukolera mu mwaka ogujja mu mwaka gumu mu maaso, ekyo kiba kitegeeza nti ate wasazeewo dda nti gwe bawaabira yayiseewo dda yawangudde dda omusango. Omukulembeze yava dda ng'atugamba n'agamba buli kooti zonna gendayo bbala biseera nga naye bw'ayogedde. Mbadde saagala kuddamu mu bigambo bye kubanga ebigambo by'omukulu tebiddikamu. Sisobola kudda mu bigambo by'omukulu naye mbadde njagala batwalako katono kwano nga sooke muwulire tugenda mubuuzayo ebibuuzo era ne kakati balimu mubuuzayo ebibuuzo agenda kubanga abiddamu awo tube nga tweyongerayokko. You're taking the petition to the UN human rights offices in Kampala. What are you asking the UN to do? Two, Honorable said you take the issue to the public court. In case your request and suggestions are not being adhered to, are you continuing the case? Or you just going to first wait until the case is finished, the judgment is given out? Then the other one, the last one, yes. The officers have been under military siege for some couple of days. Is everything intact or is it missing out something? Thank you. But as you ask the question, let's be louder. I was asking whether the office is intact. Whether we will discontinue the case and so forth. Yeah, so he's got it. So let's be loud as we ask the question. Amanya sema isima. Olunaku olwaleero tukuza olunaku lwa Bishop Jana ne Lumu. Bwe tutunuulira ebyo bye yafiiririra n'ebiriwo essaawa zino. Honorable Kyagulanyi kiki kyaboogerako olunaku luno? Kigenda ereri amanya Senatimba Bwegere Sabalamuzi bwe yali atandika kumwali mutandika omusango guno yateekawo obumu ku bukwakulizo nga abalaga nti abawaabye temusalire musango tekamawulire era temulina kuba kugerako nga muyita mu mikutu gy'ebyempuliziganya mubeere nga mubirekera kooti yonna. Kaseera kano mu kulaga obutali bumativu obugenda mu maaso otunnyonnyola buli kimu ekigenda mu maaso mu kooti ng'abamawulire. Osuubidde oba musuubira tekirina kye kireetera kutaataagana gye muli nga abali mu musango ne kooti okubaako kye yeekwasa gye muli nga yabagana okuteeka amawulire ate kate nga mugutuulira.